Nze Lukwago Swali ya ensonga weeri lwaki United States of America ne banywanyi baayo bagenda kujja bajjeko Museveni ne Paul Kagame. Okay? Waliwo omukyala ye Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs Sarah Troutman yajja mu Uganda mu March 2026 as part of broader push for US commercial diplomacy mu Africa. Yajja mu Uganda n'agenda ne Burundi. We yatuuka wano mu Uganda, okay, ya engaginga ne ba official okuva mu Ministry of Energy and Mineral Development ku topics nga amafuta, critical minerals, transportation, technology, agriculture ne regional security. Okay, yabagamba twagala wabeewo enkolagana ya private sector wakati wa Uganda ne America. Okay, Uganda's oil and mineral sectors. Okay, naye ekyabavuddeko era ekyabewunyisiza weyengeejinze ba officials mu Ministry ya Energy and Minerals bakizudde nti rare earth minerals, okay, nga Makutu rare earth project esangibwa Mayuge, Bugiri ne Muyiganga erimu kye bayita ionic adsorption kire. Okay, n'ogenda mu bifonga Ramao, Karamoja, Naigobya waliyo copper, cobalt. Makutu area eyo tujogedde mulimu aluminious kire with rare earth elements. Okay, Ramao waliyo significant deposits za gold n'ebirala. N'ogenda mu bifonga south western Uganda waliyo tantalite asangibwa mu Mbalala, Kanungu, Ntungamu. Teyo gyosanga tantalite mines nga Namuherere mine, Ankole pegmatite field esangibwa mu Ntungamu ne Kanungu district. Okay, kati wesanga nga Uganda ina memorandum of understanding ne Russia okuexploringa n'okuextractinga those rare earth minerals. Okay, uranium mu Uganda tumuyina era asangibwa mu district mwe twatambula Uganda we twayogerangako n'abantu. Kati nga Ajumani batugamba waliyo uranium, Arua, Sembabule, Buhweju, Pakwachi, Agago, Masindi, Kabalole, Mbalala, Oyima, Kitugumu, ebyo byonna ebifo birimu uranium. Kati ye Museveni agamba nti yakwata uranium oyo n'amuwa Abarasha bamunoonyerezeko ba investinge bakole research about it. Okay, ne waliwo company y'Abarasha bagiyita Rosatom Energy Company y'Abarasha. Kakati yajiwa diiru bazimbire Uganda a nuclear power plant agikozesa okuleeta amasanyalaze, busimanyi earth, agriculture na development of uranium to support Uganda's nuclear energy. Abikuta abiwadde baki Barasha. Abarasha bamuwadde sente bw'okuyambako okuzimba ejje erya Uganda. Naye paka nakati kigambibwa nti ezo nuclear power plant project tezinatandika okuzizimba. Emu ya ziri bbiri, emu yagiwa Barasha, endala n'agiwa aba South Korea. Kati America emugamba nti Rosatom ya kabenje nnyo, is a threat to Uganda ne kubanga ejja kuleetera kye tuyita nuclear proliferation. Kijja leetera nuclear okuba ow'amaanyi nnyo mu Uganda ng'ate Uganda tekkirizibwa. Kampuni ez'Abamerika nti zo ze zirina capacity okubeera ne nuclear
proliferation. Proliferation kitegeeza okwongeza kwa nuclear mu nsi endala. Kuba tulina gye tuyita nuclear atomic agency eriwo ku monitoringa ensi nuclear zimukozaaki. Waliwo ensi ezikkirizibwa okubeera ne nuclear weapons. China, Ufaransa, Bungereza, Amerika n'endala ezo. Kati waliyo endala nga Iran era ekiri ogikuba butabeera na nuclear power na nuclear weapons. North Korea nayo bali engage nga Trump. Okay, mwala bado yagendayo. Kati Museveni kigambibwa nti abadde akukutana abalasha. Sarah Troutman, okay, we yaddayo mu America. Okay, yagamba bakama be ba proponent ba project vote ne mukama we Donald Trump anti Museveni nti ye nuclear energy je tupasuwinga nti rare earth minerals ne critical minerals nti ye yaziwa abalasha. Kati kye bakoze ne bakwatagana n'abe Burundi era nga 10 mu Gwokusatu 2026 Troutman ya presiding over okusayininga endagaano wakati wa US State Department, companies nga Life Zone Metals ne Co-Bond Metals okuva mbu za sayininze endagaano ne government ye Burundi. Baba wenge ebyobugagga ebyomuttaka bakolenga business n'Abamerika. Wane Uganda tekyasobose. Kitegeeza ki? Museveni agenda kuba. Museveni agenda kuba. Kubanga Trump administration focus yayo kunafu ya China na Russia. Ezo zonna ya earth minerals weziri bazaagala mu nsi yonna babeere nga be baziinako control. Kubanga global hegemony ajja ayina okubanga yaina control ne influence ku rare earth minerals ezikufuula ow'amaanyi oba abeere nga ate yaziguza ku Muchina n'Omurasya. Kati ye Museveni yakola ensobe tuva baamunyiza amapeesa agewa age South Sudan mu bagendo mukubira batandiko muteekako envumbo kuba baamugaana era yali awadde eyo kampuni y'Abarasya eyo Rosatom okuzimba oil refinery. Omumerika n'akikuba eyo Rosatom. Omumerika yagisanctioninga yagiteekako envumbo ng'agiranga kuwagira Russia okukola olutale wa mu Ukraine. Okay, okuwagira Russia okuteking over simanyiza province e Ukraine ne bagiteekako envumbo. Kati ate Museveni ye gyakolagana naye okukwata ebyobugagga bya Uganda abiweeyo. Ekyo baganye Karamoja gende Karamoja. Okay, eriri chini actually niobium and antimony they are earth minerals nayo yonna Museveni yaziwamba naziwa Abalasya amaje gega kuumayo. Okay, gende Kamuli district ni Yagobya waliyo copper cobalt. Gende Makutu area aluminious clays with rare earth elements kisangibwa Mayugwe. Ebyo byonna ebyobugagga yakola ki yabiwamba. Gende Ebugiri waliyo ebyobugagga bingi. Okay, gende Iganga Ramo. Ebyo byonna rare earth minerals gyeziri. So Abannayuganda mukole ekisoboka Amerika mumukubira enduulu ayagala ebyo bya bugagga kati era okukola kye yakoze Iran ne wane Uganda asobola okukikola kasita omukakasa nti mujja kukola tali kubba bubbi leero. Agreements American companies nga ziwagirwa government ya America zigenda kujja mu Africa zibenga zeziri mu control ne dominance yeze rare earth minerals kubanga ziri good at technology. Bomu je bakubisa Hiroshima ndi Nagasaki Truman yajijja materials ezamukola uranium bamujja Democratic Republic of Congo.
Museveni